Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mweno video y'olunaku olwaleero njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkusaba gwe kyamazima matuufu bibanga ebyakatonda byakuta muyinza okubeera nga ogibuuka naye njagala okusaba oyo yenna eyeetaaga okumanya ebintu ebiri ebuziba agende maaso n'okubeera nga video nagimpera like bw'omala okugiwa like nkusaba nno gwe nga gwe mulundi gw'ogusoosa tulaba ogende maaso n'okubeera nga osubscribinga olunaku olwaleero Dr. Joseph Sserwadda ye musajja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 7 ennyanya 26 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ye musajja atalina era atakola ntalo ku basumba banne era atagenda maaso na kubeera nga atinkuula ntalo newankubadde bangi bavayo ne bamuvuma era ne bagenda maaso n'okumulumba naye omu ku basumba abatagenda maaso na kubeera nga alwana ntalo olunaku olwaleero avuddeyo ku musumba kw'oyo nabbi abadde yeefudde akayinja mu ngatte ensangi zino ng'akola ebintu ebyewuunyisa wano nno mu kibuga kya Kampala. Simanyi lwaki buli kintu kisibuka mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebyannansana. Musajja mukulu ono bamuyita Prophet Mubale. It's Mubale, something like that because it's double B. Mubale. Musajja mukulu ono njagala okugenda maaso n'okutegeeza yafulumiza ennyanya era ng'agamba nti zino ennyanya zirimiddwa ku ttaka ettukuvu era nga buli nnyanya egenda ggulwa emitwalo wajinda 10 egya Uganda. Si gwe gusoose kati nno yagabye ne ku nnaanansi era yagabako ne ku butungulu oba olyawo obw'omukisa. Mubadde mukyali ku soda kaakati nno ne wano we tutuuse. Ono ye lasita akyasoose okubeera mu kkanisa. Alina enviiri nsibe azidredinga bw'azigyeyo n'azisiba n'akola ebintu ebirala bingi. Naye banywanyi njagala awo wennyini nsooke nkuwa vidiyo y'omusajja ono ng'agenda maaso n'okubeera nga agaba ennyanya oba kasooke nkuwa akatambi kaneeno ng'agaba ennyanya olabe. Sijja nenya musajja yavayo n'agamba yesindiga naye ate nga nja kumunenya oba oliawo singa abamanyi obwakatonda n'ensonga bwe zitambula. Musajja mukulu ono alina ebintu byakola ng'ekyamazima ddala naawe bw'oba obitunuulira olabira ddala nga tebiriimu nnono ya bwakatonda. Njagala okutegeeza ebigambo bino Matayo oba Matthew olunyiriri olw'omusanvu verse oba essula eya 21 Yesu waneeno Bayibuli yayogera ki nti si buli aliyita nti mukama wange aliyingira obwakabaka bwa Katonda oba aliraba ku bwakabaka bwa kitange. Si buli muntu gw'ojja okuwulira si buli kanisa enaggulwangawo nti egenda kubeera eri ku mulamwa omutuufu. Wano nno we tuwabadde tuwebuuliza nti omusumba Sserwadda Joseph nga ye presiding apostle tubuuza taata nga gw'omu ku abo betugamba nti be batwala abatwala enzikiriza y'obulokole wano mu Uganda aliwo ng'omulungamya ensonga eno ogyogerako ki? Wulira ebigambo bya Dr. Joseph Sserwadda. Nalabye nabadde ndiyo nendaba yagenti yalimu omusiri gw'ennyanya ku ttaka ettukuvu muno n'ennyanya ate mwe tuba zinonye buli nnyanya agitunda emitwalo 10. Abantu bonna abakola ebintu bwe bityo babikola mu bantu era nga nabo okutegeera kwabwe kweko. Kati bw'ogasseeko abatukulembera okuba nti nabo ate ebintu byabatabukira kiri kyendeseewo mu kirowooze
n'enkireka bulesi kubanga waliyo abantu boolabira ddala nga baali badde tebaggula nawo naye olwokubanga mu nsi mulimu principles ezo eza divide and rule n'endala eziri subversive eziyuza ebintu by'abalala okutereeza ebyabwe batulekera ebisolo bwe bityo oba byagala bitulye oli wamala okuyimirira mu bantu n'agamba nti tugenda kuteekateeka wano mu kibira emmanju waffe wajja kubaayo okusaba n'okusiiba kwa myezi 4 mwena mugenda kulabikako bwe munajja teri asala njala teri asenya teri anaaba mu kamwa oba okyalindiridde ng'oga nti azaako kyejja kuba kulya nakunywa tugenda kumala emyezi 4 ekirala buli musajja ajje ng'oyambadde empale nga nyimpi muntu temuli andaweya nammwe abakazi mujje temwambala buleega era temubaamu peti era temubaamu mpale ya munda mujja buzzi okunnumba bute mpaka mu kibira kale kakati bwe tunaamala otuuka eyo buli atalina mwana ajja mufuna naturally ekyo kiriko n'okubuuza mbuuliza muliraanwawo nti ekyo kiriko n'okubuuza naye abantu bwe batyo gavumenti ebatunuulira nebalekaawo ate mwe abamu ku mmwe mbamanyi muli bakozi ba gavumenti mbamanyi abasumba bawano ffenna abantu bawano tubamanyi naye tubeewuunya ti gavumenti yammwe gye mukoleramu temugiwa na magezi mulinda kwemulugunya nga bali abagamba nti yatulonda okubeera abawe b'amagezi naye tatuwa budde kugamuwa gwe w'amagezi kati nze agange kangawe nga tampadde na musaala abali bwe batyo nga tobasibye kitegeeza oyagala babikola ebyo fe otugalewo kyoyagala kati mmwe kambasomesa olwaleero kubanga bangi abadde batawaanya lekola yatuma essula 2 ebigambo bya Dr. Joseph Sserwadda bikulu nnyo ku kadde nga kano agasa abantu babiri mu video eno nenjagala tugattire wamu nga naye bwakikoze musajja mukulu ono Prophet Mubale yalima ennyanya ze n'akola ng'omusajja omu eyalima omuceere ku Masaka Road najja agubaguza nga Holy Rice kiro yali 5 muyinza okunzijukizaako awo mu comment section kirabika yali 5 kati ono yalimye ennyanya buli just kantu kati ninyo tekakuwera na kwota ya yiika n'abala n'agamba kati ennyanya zange zino kanzifuuyire zibe ennungi ekyo kimu n'agamba kati akatale ngenda kajjawa bwe mba nzitunze ennyinzo zijjamu emitwalo nga 5 bwe nzitwala wali eri mujayita ekkanisa ye ziyinza okuvaamu zivuddemu miliyoni mekolooza just imagine buli lunyanya lumu emitwalo 10 golooza yatunze ennyanya meka era sente meka ze yafunye akantu ko kayinza oba kajjemu miliyoni nga 10 ng'atunze ennyanya buli emu ku mitwalo 10 ne baganda bange mpaawo na kimu ku bino bya Bwakatonda era ffe kye tubadde tuweebuuza nga presiding apostle Dr. Joseph Sserwadda nti bino ebikolwa bijja bitya okubeerawo nga gwe wooli ng'omuluŋŋamya babasumba abo betugamba nti abasumba banene abandi badde bakola ku nsonga zino muli ludda wa Dr. Joseph Sserwadda bakayanja Pastor Tom Mugerwa abapastani mwenna bino ebintu ebigenda bwe biti maaso mu ggwanga nga muli ludda wa wabula ansa azeyo ng'akitusindikira nabagamba nga tukola statement egamba nti no one is safe in a sinking boat era in a sinking boat muli ate eribbira mpaawo n'omu ali safe lwaki akulaze nti bino byonna weebiri kubanga policies ne government byetegdewo bwonna buvunaanyizibwa bwa government kuba oluggulawo nga bafuna certificate bagenda eri nga batusasula license nga batandika to operate naye ekibuuzo kiri nti do they really have the doctrines of preaching the gospel basomeseddwa theologies oba nedda
ntya ye omusingi gw'ekkanisa okuddayo emabiga ku kkanisa wa gye zivudde gye zitandikira. Ekkanisa omusumba basimba musimbe so si ye yeetandikira ekkanisa. Era ekkanisa in most cases zabeeranga intandikwa z'abatume, ng'omutume Katonda amutuma to go somewhere na planting a church ne basimbamu omusumba n'asumba ekkanisa eyo. But tuze mu kaseera akazibu ennyo nga omutume, ennabbi, omukebezi, omusumba bonna they call themselves abasumba. Ne tusanga n'abali mu worship team ng'agikulembera nange ndi musumba. Totally ekintu kye bayita nti obulokozi oba abalokole bonna it's really rubbish. Mukama nsaasire. Naye obulokole bugenze maaso n'okufaafaagana naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda. Ekibuuzo kiri nti bino ebikolwa nga bigenda mu maaso bo gavumenti eri ludda wa okuyamba ku bantu bano. Tewaliwo kkoteeka mwe basobola vunaanira abantu bakola bikolwa nga bino. Buno by the way iyo constitution yange eriwa waliwo etteeka erivunaana omuntu by the way mu kufuna ssente mu lukujjukujju. Okwo kubeera kufuna ssente mu lukujjukujju. Ate era ebikolwa ebirala nga bino bivumaganya eddiini. Lwaki oli bw'avaayo najja nagamba yenzedde nino muwa ssente ye mwennyini nsobola okumusiba mu bintu nga bibiri, okwonoona erinnya lyange nga defamize ne personation, okweyita kyatali. Kakati ono yayise omusumba nga si busumba ebikolwa byakola nga bya busumba. Is there no any way gye basobola okugenda mu maaso n'okubeera nga basuuwingamu omuntu akola ebikolwa nga bino? Oba tuddeyo ku kiri nti entalo z'omwoyo tuzirwana mwoyo tisi za mubiri, tesirwana ntalo za mubiri na musaayi wabula. Tuddeyo ku kyawandiikibwa ekyo ekigamba bwe kityo. Then kati tudde ku ono zonna kanisa zino zebayita ekkanisa ziri nansana. Simanyi oba musumba Kabugembe ne banna abaliraanyawe nansana ebyoto byammwe oba biri ku ki, mpaawo n'omu amanyi. Kubanga ekyamazima amatuufu kyeke kanisa eziri enansana zeebase bo bannabbi b'obulimba beefudde ekirala. Abeeyisanga bannabbi b'obulimba beefudde ekirala. In quotation abeeyisanga. Kakati ye musajja mukulu amanyikiddwa nga ava mu busibe yagenda maaso n'okubeera nga abategeeza tugenda mmala ennaku 212 gy'emyezi egi nga tuli mu kibira. Omusajja jangu nga toyambadde empale underwear n'omukazi jangu nga toyambadde nika. Atalina mwana ajja vaayo ng'amufunye, atafunanga luuta ajja vaayo alufunye. Yambala vest yo omusikyala yambale era naye sleeved gund. Yambale sleeved cloth. Naye nga ddala binene ebintu bwe biti bituukawo nga mmwe mutunula mulaba. It's really absurd okulaba nga ebintu nga bino bituukawo. Mwagala kwagaza abantu kugamba nti ekituufu katwezuule tuddeyo mu nnono n'obuwangwa ye wali ewatuufu ew'okulaga. Ekyamazima amatuufu ensi weetuuse. Kankwe vidiyo eno olabe ku bikolwa by'omusajja ono Wuuno nno n'ennyanya ze. Nansana na Ruvule bannayuganda mwenna nabaleetedde ennyanya. Mulabye ekigenda mu maaso mu ggwanga ne ku social media. Mwalabye ekigenda mu maaso e Roma. Obutungulu, ennyanya, emboga zeziri wali mu Roma zonna ekibuga kyonna. Ekibuga kyonna kiri kulya nnyanya. Abamu bagenze mu kuziika paapa bali mu kwekubisa ziserefi sanyu byokka. So nange mbaleetedde ennyanya zino ez'omukisa zaalimibwa ku ttaka ettukuvu ery'omukisa era nva mu musiri kunogayo ennyanya zino ettukuvu. Bannayuganda tulina ettaka ettukuvu, so wano lirimu ku ttaka ettukuvu gyenva okujja ennyanya zino. Abangi bali kuwa obujulizi. Kati munnayuganda nkuyita yonna gy'oli okutandika n'olunaku olw'enkya olwokusatu ojja okima ennyanya. Nina be nawa ennyanya ku Sande bawa buwi bujulizi. Naawe ali eyo okutandika n'enkya olunaku kusatu jangu n'emitwalo 10. Emitwalo 10 okime ennyanya. Emitwalo 10 okime package y'ennyanya. Kyekikuluma kyekikutawaanya munda muli. Abasawo bakugamba ki? Kwata ennyanya zino ozitwalire omulwadde emulago. Omulwadde yonna gyali ku bitanda omutwalire ennyanya, omusalire salire ennyanya, oteekemu n'akatungulu nga mbisi omuwaalye.
bagenda basibula olunaku olw'enkya ongo omutwalidde ennyaanya agenda musula amaanyi addemu amaanyi tolina musaayi jangu otwale ennyaanya ez'omukisa awonyezebwe zimalayika eziwonya rafayiri asse ku nnyaanya zino amaanyi ag'obutonzi amaanyi ag'okuwonya gali ku nnyaanya zino emitwalo 10 otwale ennyaanya oli wa mudaala otunda ebintu tebitambula jangu otwale ku nnyaanya zino ziteeke mu mudaala agwo olabe bakasitoma ogenda kusembya layini omusajja yeekyanga jangu omutwalire ennyaanya osiike ennyaanya ogambe nga sigezaako okulumbagana muntu yenna oba ogenda maaso n'okumudiimininga wabula gwe alaba beyond the newsroom ng'oli mugoberezi mulungi era ng'omanye ensonga zonna bwe zitambula njagala okwotinge akagambo butonzi buli wooliwulira akagambo tonda butonzi mmanyirawo ddala nti oyo musamize tonda butonzi bye bimu ku lubaale yagenda mu maaso n'okubeera ng'asamirirwa tonda so ebintu ebyo mugende mu maaso n'okuba nga mubigoberera njagala gwe omulungi agenda maaso n'okundaba mu ddiini yo yonna gy'okkiririzaamu fukamiranga ku bigere ebyo wansi awo osabe ate gwe agamba nti imbu oli mulokole sabanga nnyo Katonda w'amagezi asobola okuliidinga ku kkanisa entuufu ewali omusumba omutuufu era bw'osanga ng'ekkanisa yonna ekola obulombolombo bw'otategeera dduka bunnambiro ogiveemu bayibuli egamba nti mubuze olw'okubulwa okumanya naye ate naawe yagenda eyo gye bakubuzaabuliza njagala okuzzaamu amaanyi nti bayibuli eno erina weegambira n'egamba nti atali mwana wa kubula talikola ki talibula era Katonda alibanunula n'ekibuuzo kiri nti ng'omuntu akola ebikolwa ebifaanana bwe biti ng'ogambye omuntu ennyaanya egenda kuwonya si Katonda lye ennyaanya eyo egenda kuwonya gw'olowooza ku bantu ennamba y'abantu gy'obuzizza if heaven is there bibuuzo bimeka by'ogenda okuddamu era biki by'ogenda okunnyonnyola omutonzi ng'omusisinkanye ku bintu ebyo n'abantu b'obuzizza myoyo gy'abantu emeka egigenda okubonaabona nga gikaabirira ggwe omuntu sekinnoomu akantu ako kalowoozeeko kawa obudde okalowoozeeko omusajja ono kankwe vidiyo ye olabe ebikolwa ebikolebwa mu ssinzizo lye sijja nagiyita kanisa wabula mu ssinzizo lye yangu osukuluma mwana wa Katonda saba tosirika busirisi yimuse eddoboozi ly'osabe yimuse eddoboozi ly'osabe yatula n'akamwako eyo embeera gy'obadde okooye mwana wa Katonda yatula n'akamwako gamba Mukama eno embeera ngikooye nyamba nsobole okuwangula nagambye dda nti Matayo 7:21 sibuli alimpita nti kitange aliraba obwakabaka bwa Katonda. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter will enter the kingdom of God. Uliriza Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Kitegeeza ki? Inti sibuli ampita nti mukama wange aliyingira obwakabaka obw'omu ggulu, naye oyo akola ebyo eby'obwakatonda yaligenda maaso n'okutuuka oba n'okuyingira obwakabaka bwa Katonda. So do what the word says, but not what people are telling you. Do what God tells you, not what people says to you. Guys, let's be vigilant and tubeere bakalaba. Bible egamba mubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota. Ebigambo ebyo banywanyi munzikirize mbateere wano kiri gy'oli gwe okubaako ky'olowooza. Ekibuuzo kikino wano nga sinnabasiibula. Gwe olowooza
ku gavumenti n'abakulembeze b'amadiini oba ab'enzikiriza ani avunaanyizibwa ku bikolwa bye tugamba nti byawukanye ku nzikiriza ekituufu kisinda okukola ye abaffe? Should a government put some regulations ku makanisa? Mbere bulungi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.